olutalo lwe nabagambako olutwala Museveni Kagame n'omuntu yenna yeesembereza BRICS lutandise kati luvudde ku nnyanjula olutalo lutandise nkiddamu olutalo lutandise era ng'essaawa eno we twogerera America eri 25% 125%, China erimu 84% we tuyimiridde kati naye nga olutalo luneeno era mmwe bannange ono Museveni abavuga abazanyira ku bwongo kati yagala bajja ku lutalo lwatandise n'abagambye Omumerika yazze n'ayingira Uganda okitegera ono advisor go bayita Masad Boris advisor wa Trump ku Africa ku nsonga za Africa yasookedde mu ggwanga lya Congo n'abagamba olutalo luno in particular betaaga ensi bbiri kati Amerika yamaze okukakasa nti amaze okusecuringa Congo ayingidde Uganda olutalo n'alusimbula n'abagamba ekyaleeta Trump kulaba ng'amaliriza de-dollarization ng'amalawo akabinja ka BRICS akateke kutaka kubanga Trump is a businessman yensonga lwaki Trump administration eno giraba eze speed nnyo okusalako Congo Biden abadde asooba wamaze okusalako Congo yayingiriddewo Uganda okitegeera ekintu ekyo n'agamba company what are you ebbanga ddene mubadde mu Uganda nga musirise kiki yessaawa kati tusitule then olutalo luno we lwatandise Trump yalangiridde tariffs ku nsi nnyingi naye zonna azipozinze azipozinze for 90 days n'abagamba tugenda kwogera zinensi zaagala kwogera ne Trump n'abagamba everyone needs America ekyo kyo tebakikulimba everyone needs America mukitegera ati China uyasose n'akola ebyetalembo amuwa Trump kyamukoza mwadde 125% then n'aleeta zinene ensendala n'azigamba zigenda kukola kikwogera azitaddeko 90 days pause boogere aziggyeko then n'agisweepinga n'agiteeka ku 10%. Uganda tariffs zikyakuliko Museveni saagala ojaguze yes wataddemu abantu ekiboozi kya Nyanzi naye nze nagamba inze Shama the Minister for Foreign Affairs wallahi toli nkuba diversion izo never then eno disclaimer muna Uganda nze ndi wa Minister wa Foreign Affairs President ali Bungereza eno BBC mugiraba Museveni gye yakozesa okuba amini propaganda ogiraba eno BBC President Kyagulanyi gyali esangibwa Bungereza colonial master waffe essaawa eyaleero nga Museveni talina media yonna esobola kukola propaganda mulungi ayina kukozesa mmwe the boys in this struggle abalenzi mu struggle not men okitegera kuba omusajja mwangu nnyo wakulaba ekintu n'agamba no this is not us kino tekiri mu direction yaffe n'akivaako naye omulenzi ekyo omwakyazanyisa kati Museveni yabawadde diversion okubika luno olutalo nti naye alulimu n'abagamba nga nnaku z'omwezi lumu January Museveni yayingira olutalo luno n'alweyingiza nga patana wa BRICS babakubye 10%. Teri azoogerako ezo tariffs teri azoogerako okitegera ekintu ekyo bamulumbye dda Abamerika ne bamugamba sebo business wise story kive Congo mwe mutinkuule emirembe Congo tazoogerako President ali Bungereza nakugamba ono yakamalamu teri abyogerako kati ye Museveni n'agamba kati engeri gye wali akalenzi ke bayita Kashama n'abalala abakola foreign policies bagenda kundabisa kankuwe Churchill n'alyoka n'abawa abalenzi babane bapapala nabagamba kweno app tulinako abalenzi n'abasajja but anyway eyo mpisa ebwisi temuddamu ku bintu agingamu okitegeera ekintu ekyo so muna Uganda ekintu kyenjagala omanyi lwaki Museveni ono olutalo luno lulina okumukwata nakugamba olutalo luno beetaaga ensi mmeka 2 kubanga China production gyebadde kola companies ennene multitech companies eza China okuli Foxconn nakugamba yekola raw materials za Apple waliwo negundi company endala erinnya lyayo njerabidde naye ekola zi chip za computer byonna ebintu ebijja Congo na Uganda waliwo company ekola amataala ga chandeliers eri China ekozesa musenyu gwe Uganda gyegujja omusenyu ogwo gukola amataala China egujja Uganda terina nsindala gyegujjamu okitegera ekintu ekyo ebijja Uganda kati essaawa eno nga America ekuba China tariffs ku trade zebadde imports kyokka neno mu Africa ali mu munyiga ajjako ba dictators abadde bamukkiririzaamu nakugambye America is a two-way sword yensonga lwaki China kigenda gibeerera kizibu nnyo okuwangula olutalo luno I told them nagamba Museveni ng'olina okero olyemu nga ye Minister of Foreign Affairs blood you are going to lose it all nensaba His Excellency Kyagulanyi President erinnya lyange liteekawo okumpi nnyo tulina okutereeza bino Museveni byayonoonye bino mbimanyi nkiddamu mbimanyi bino Museveni byayonoonye okitegeera ekintu ekyo manye engeri gye tugenda okubitereezamu zino trade deals zitereere okitegeera ekintu ekyo Museveni wamala okuyingira BRICS n'alaga nti ye ayagala nnyo China lwaki America ona concentratinze nnyo ku China wotunuulya BRICS ono
the largest economy alimu bamuyita China yawaga abantu bano tiyasobola bawa loan n'abawa sente ne bewagula ku America. Kati mu America yagala afafagane n'omu China amwavuwaze economically amuteke ku ttaka. Then kyagenda okukola zino ensi zino ezibadde zimuddukirako n'okumwewagirako nga tezisobola kukola kikumwa sente. Jukira Russia ye ayina byakulwanyisa w'amagye. Ayina byakulwanyisa naye ate olutawo lwakyuka essaawa eno abaana ba people power babeera bagamba nti Museveni tukukoye tuviire ne bakera ku macha ne beeyiwa ku street. Russia under the UN charter tasobola kuleeta byakulwanyisa mbu ate bannansi kubanga batambulira muki balina ekintu kye balina civilian rule mu democracy ekola. Kati buli omu alina okurespectinga ebintu bya munne. Ensi ebange badde mu democracy na human rights olina okuleka bannansi bo ne basalawo either obajje mu democracy obalete mu communism oba basigale eri. Yensonga lwaki kati Russia kigenda gibeerera kizibu okujja okutaasa. Ate China yandi mutaasiza economically America mu concentratinze ku kugambye ensi ziri endala zonna azipozinze. Okitegera azipozinze zonna ziyakubye azipozinze n'ateekawo flat ya 10%. Kati amalo okwogera naye gwatereza nakugambye ono mu America agenda kwawuzamu ensi emirundi egi aizo ogenda kudiringa naye oba ogenda kudiringa na China. Kati bino bimuli bukuwagambo simanyi China asobola America tamusobola kubanga senga abadde amusobola yandibadde mu Africa kati nga China akola alliance n'ensi ezimu zino especially ezengaga mu byaki by'obugagga by'omu ttaka. Naye ono ye yamutegera nakugamba Museveni ono akola byakola naye mu China America ono amumanyi amanyi strength ye weeri. Yensonga lwaki we yamubadde olutalo lutandikiddewo. Okitegera trade we etandise nakugambye kulino tebagenda kulwanyisa bikompola never naye bagenda kwekuba tariffs okakano omunafu agenda kupowa. Okitegera ati zino ensi zonna zonna endala azitaddeyo ku 10 China ali ku 125% kwali naye ng'ate bakugamba biggest importer wa China abadde America. Okitegera nakugambye luno olutalo Museveni lweyingiza Museveni yeyingiza entale ezi naye agenda kakasa duno nalubagamba wirugwera Museveni agenda kuba tali ku ntebe Kagama agenda kuba tali ku ntebe Tshisekedi agenda kuba yenywezeza mu bukulembeze bwe. Just watch the space. Watch. Okitegera watch the space. Biggest fund mu BRICS bamutamu omuntu kakati agenda kwata atya sente azuwole bano abagenze mu BRICS agenda zibawola atya ngeri bamutto omuntu naye nakugambye IMF World Bank bonna bali kusaidia America. Okitegera ekintu ekyo. Then number 2 nze ekintu kino kwe nakitegeredde nti Trump alina kyabala era nabagambye abantu bana abekalakasa kiri mu favor yaffe kubanga America egenda kuddamu concentrating ku dollarization kyakoze bannange kyakoze. So don't have any doubt ku minister of foreign affairs temu bannange am fit for that position. Tetwetaaga muntu alina bitabo bya international relations. No, we just need a brain. We don't need the knowledge. Twetaaga brain esobola okukola awo. Nabagambye bino biri mu favor yaffe. Kati mu America no mu China bettamu omuntu. BRICS Museveni tugenda kulaba jagenda okujja sente. Nakugamba Museveni, you are messing with another generation. I am fit to be in that position wali okero olye mu kubanga nzizenga nkuwoninga ebintu bino ne kugamba abantu bodiringa nabo bajja kukwata kanywa bajja kukuba ezo namu zoleesaawo simanyi zigi 77+1 simanyi zino BRICS ezikweyiniza tezi kutabukidde America. Okitegere ni namba Trump alina kyabala era nabagambye abantu bayaffe kyakoze bannange kyakoze. So don't have any doubt ku minister of foreign affairs temu bannange am fit for that position. Tetwetaaga muntu alina bitabo bya international relations. No, we just need a brain. We don't need the knowledge. Twetaaga brain esobola okukola awo. Nabagambye bino bigenda maaso mu bireke biri mu favor yaffe. Kati mu America no mu China bettamu omuntu. BRICS Museveni tugenda kulaba jagenda okujja sente. Nakugamba Museveni, you are messing with another generation. I am fit to be in that position wali okero olye mu kubanga nzizenga nkuwoninga ebintu bino ne kugamba abantu bodiringa nabo bajja kukwata kanywa bajja kukuba ezo namu zoleesaawo simanyi zigi 77+1 simanyi zino BRICS ezikweyiniza tezigenda kutaasanga abasajja bano bakutabukidde. Kati njagala bakwate Kagame kale bamuwole sente kuba ne Rwanda nayo kiri bubi kitokota Rwanda kitokota Uganda. Okitegera ekintu ekyo muna Uganda wetegeke muzimbe egaali protestive vote wetulaga bo muntu akalulu kamujjeko nkugambye BBC
eri kusaidi kati yafe. Museveni yakozesa okola kwamini propaganda. Okitegera ekintu ekyo. Kati talina bamukolera propaganda kweyeka akozesemu abalenzi ba struggle. Abawe byayagala deni mwe mubuukire. Fa abasajja tujja kusomesa deni mu abalenzi mugira muzanyira ku ebyo. Okitegera ekintu ekyo. So bana Uganda twetegekere revolution yennyini eri. Tujjeko akasajja. We are getting there close day by day. Naye Museveni okwagala zi diversion yakweka olutalo luno naye nakugamba togenda kweka munna Uganda lutalo. Museveni bamuttamu omuntu yeyingiza mu BRICS. Museveni yayingira olutalo lwa Bungereza. Decolonization. Kakati economy ekulemye. Oyingire mu ntalo bbiri ezaba superpowers. Decolonization and de-dollarization. Ya Congo. Nabagamba olutalo luno. In particular beta against bbiri. Kati America yamaze okukakasa nti amaze okusecuringa Congo ayingidde Uganda olutalo n'alusimbula. Nabagamba ekyaleta Trump kulaba nga amaliriza de-dollarization. Ng'amalawo akabinja ka BRICS akateke kutaka kubanga Trump is a businessman. Yensonga lwaki Trump administration eno giraba eze speed nnyo okusalako Congo Biden abadde asooba wamaze okusalako Congo yayingiriddewo Uganda. Okitegera ekintu ekyo n'agamba company what are you ebbanga ddene mubadde mu Uganda nga musirise kiki yessaawa kati tusitule. Then olutalo luno wero atandise Trump yalangiridde tariffs ku nsi nnyingi naye zonna azipozinze for 90 days. N'abagamba tugenda kwogera zinensi zaagala kwogera ne Trump. N'abagamba everyone needs America. Ekyo kyo tebakikulimba, everyone needs America. Mukitegera ati China uyasose n'akola retaliatory mbwamuwa Trump kyamukoza mwadde 125%. Then n'aleta zinene ensendala n'azigamba zigenda kukola kikoogera azitaddeko 90 days pause boogere azijjeko then n'agisweepinga n'agiteeka ku 10%. Uganda tariffs zikyakuliko Museveni saagala ojaguze. Yes, wataddemu abantu ekiboozi kya Nyanzi naye nze nagamba inze Shama the Minister for Foreign Affairs wallahi toli nkuba diversion izo never. Then eno disclaimer. Muna Uganda nze ndi wa Minister of Foreign Affairs. President ali Bungereza. Eno BBC mugiraba. Museveni gye yakozesa okuba amini propaganda. Ogiraba eno BBC President Kyagulanyi gyali esangibwa Bungereza. Bungereza e colonial master waffe. Esawe eyalero nga Museveni tayina media yonna esobola kukola propaganda mulungi. Ayina kukozesa mmwe the boys in this struggle abalenzi mu struggle not men. Okitegera kuba omusajja mwangu nnyo akulaba ekintu n'agamba no this is not us kino tekiri mu direction yaffe